Lero Sunday. Kulambula ku kibuga. Lata mwewale. Kampala etagachi. Sisa. Mundabye. Oja mwewale. You were powerful aspirant or candidate for that matter. Very powerful. Lukwago is equally powerful. Tolowooza nti okwetematema mu kwammwe kuyinza okuwa NRM omwaganya ne bakuba ettale nga bali kuluvuganya government. Never mugezaako okuteekawo kibuuzo ekyo kwagala kuyamba NRM kubba kalulu. Bulijjo Mwami Lukwago abadde awangula n'ebitundu kumpi 7 ku buli 10 oba 8. The people who describe you nga candidate Mwami Lukwago gwatafunangako. Tomfunangako. Mwami Lukwago number 1. So olibo asinza olaga nti amaanyi gano mwe nange mulina. Kati ffe tugenda obbuga banoobu. Naye ate bulijjo kyabadde akola bali kyengeno omukola. Tatuka mitwalo 6. Sandagadde namwogerako. I am appointed by God. Sagagwe. I can never go into such a contest nga sebuziza Katonda. I can never. Sisobola kulekawo kifo kya MP nezija ku kifo ekyo. Singa Katonda batayogera. Watali mu namateko nasobola bino byabadde akola. Ngatenze kati genda obuuze. Mu Uganda yonna Kampala twali ani na mutima gwange. Ewange tebamenyanga yadde kasisira. Kuchala jeni fa yadde kasisira genda obuuze. Tebamenyanga nyumba. Kubanga nzija maaso nze kyenina kyekya okulaba nti nzija okukola bya Kampala omanyi bulungi. Nze mbisinga nzija okukola kubanga bwetwogera ku drainage. I don't think Nakawa gyoyogerako yanjawulo nnyo ku bitundu ebirala. Bwetwogera ku transport laba amakubo. Just look at Nakawa yennyini gyoyogerako. See, it's not an exception. Bwetwogera ku traffic jam bizibu byebimu. Bwetwogera Kampala challenges zonna zitambulira wamu. Ne wabeerako waddeko. Ekyokubiri kyenjagala okutegeeza nti ebizibu bya Kampala nze nsinga bimanya kubanga mbiruddemu okusinga abo bonna. Okubira ddala wansi kyekimpeeza edge over my colleagues. Otegera ate nkugambe ndi team player. Ekyokusatu I'm a victim webizibu bino. Otegera bulungi. Kyobola banti natandika ddo ku addressinga issues zino. Nze kugambe nine emmotoka ya kasasiro. Semu 2 eziyamba abantu bange. Wamanye obuzibu obuli kasasiro. Amalwaliro gajjudde bantu lwa kasasiro. Kubanga kasasiro kati quality yembi nnyo. Omutindo gwa kasasiro mubi bateka mu pampa abamu tebalina na toilet papa mbuveera bateka mu kasasiro kwegamba tulina ebizibu bingi nnyo nti abantu bafe bajja kulwala. Sori kuyugi update civic osinziro bango otuwuliriza awo wennyini wetugenda otandikira gwe mukwano gwange ampuliriza. Meeya w'ekibuga mmulabyeko meeya omujja gwe tusuubira okubanga agenda kukiikirira ekibuga Kampala gwe mukwano gwange ali yampuliriza. Kakati ye takoze ensobi akedde banna Kampala bakubamu ka drive okubalaga nti ye musajja yinginiya asaanidde okuteekerateekera ekibuga Kampala gwe mukwano gwange ali eyo. Era nga akatambi w'okalabye n'obuvumu n'obumalirivu bw'ayina agamba bano aba NRM bye baliko ebibuuzo bye babuuza bagezaako okwetonderawo ngeri yakubbamu kalulu kubanga agamba Lukwagaze awangula akalulu n'ebitundu ebiwerako kati basuubira muna NRM kuva eri ne yeekiika mu kkubo lyabwe. Era asuubira akalulu kano agenda kawuuta buva gwe mukwano gwange ali yampuliriza. Oli ku Yugi Update Civic osinza obanga otuwuliriza olowooza otya ku ndowooza ya musajja mukulu Ronald Balimwezo agenda okubanga ayagala okubeera meeya w'ekibuga Kampala era nga yagenda okuwubira ekibiina ekya National Unity Platform bendera. Nsaba ojje mu comment section likinga sharinga. Mbagala nnyo abali mu diaspora mwebali mukola kyamaanyi okubeezaawo amayengo gano aga Yugi Update Civic. Naffe tweyamye okubaweereza buli ssaawa
okubawa updates musobole okubeera nga mukeepinga nga mumanyi nga kugamba muri updated ku byonna ebigenda mu maaso mu ggwanga lyammwe Uganda. Mbagala nnyo, mweraba.